bajjajjaffe batugamba nti obulimba bwe busooka naye amazima oba oliawo gatuuka nago ne gatuukirira. Olunaku olwaleero nkuleetedde pasita Kayanja Robert ng'agenda mu maaso n'okubeera nga annyonnyola nga abavubuka bagenda mu maaso n'okubeera nga bamulumiriza ku nsonga z'ebisiyaga bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga basimbizibwa mu mbuga z'amateeka. Njagala okujjukiza nti omwami ali emabega wa kino okusingira ddala ye musumba amanyikiddwa nga Jackson Ssenyonga. Naye bino byatandika ddi era oyinza okwebuuza birikoma ddi nga mubiri gwa Kristo nga buli omu omukkiriza kino amazima matuufu kikulumira ddala. Gwe ne yasubscribinga edda nkwebaza bwebaza ate na subscribinga nkwesaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu subscribinga video eno nkusaba gimpeleka like etambulire ddala etuuke ne kwoyo omulala eyandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga agifuna buli lwo likinga video YouTube egenda maaso n'okubeera nga egipushinga. Nzikiriza nkuwe kino ekigenda okukola ng'ekigula luggi olunaku olwaleero. I am not the magistrate. Si yenze mulamuzi. But because these things have been already tabled naye olw'ensonga nti ebintu bino byateekebwa ddala and surrendered, ne biweebwayo we can comment. tusobola okubaako kye twogera. Not because we want, si lwakuba nti twagala, but because the other side has already commented. naye lwakuba oludda luli lwo lwatusooka dde okubaako kye lwogera. Bwe banaakomentinga, so if they comment, nga naffe we will tukomentinga. also say something. Bwe banaalimba, When they lie, ffe nga tugolola. we shall straighten the Bwe lies. banaatwogerako amannya, If they naffe name us, nga twogera mannya we also speak their names, okusobola okugolola ensonga zino so as to straighten this mu linnya lya in the Yesu. name of Jesus. But why on TV, Pastor? Naye Why in the whole church, Pastor? lwaki mu kanisa yonna musumba, lwaki ku TV? When you do it in your church, bw'okikolera mu kanisa I yo, have to do it in the church. nange mba nina kikolera mu kanisa When you do yange. it on your TV, bw'okikolera ku I have to TV do it yo, on TV. nange nina kikolera ku TV wano. So that truth and the lies will be put on the same platform for people to judge. Baganda bange ensonga zino nno oziwulira zonna nga bwe ziri. Oyo ye musumba Ssenyonga Jackson kakati nkuleetedde emboozi eno mu bujjuvu bwayo okuva ewa musumba Kayanja ng'agenda mu maaso n'okubeera nga atunnyonnyola. Ow'omutima omunafu nkusaba vidiyo eno osobola okujja ensonyiwa kubanga byenkuleetedde byo bisukkulumya. Ngenda kozesa authorities nga 3 ku 4 mu vidiyo eno ngende mu maaso n'okubeera nga nkuwa emboozi eri ebuziba ennyo mu story eno yonna. Kale tutandikire wano. Tetukirizibwa ku discussinga musango ogwo. Omusango ogenda mu kooti guli ku Mwanga 2. Omusango ogwo Uganda government erina abantu beevunaana bali 10. Government ya Uganda evunaana abantu 10. Omuli abavubuka abali balina ewaffe ku faamu. Deputy LC1 chairman owa Kiganda zone ali attached ku musumba Kiganda n'abakozi 2 ab'omusumba Ssenyonga abamu ku assistant b'echurch. Musango okutuuka okugenda mu kooti guba guyise mu mitendera, gubaako omuntu aguwaabye alina we yaguwaaba, yaguwaaba ne banoonyereza, bwe bamaliriza ne baguweereza mu kitongole ekivunaanyizibwa okuvunaana ababa bazizza emisango oba okubagamba nti balina musango ekya DP. Ekitongole ekyo kijjudde abantu balamuzi basoma amateeka bamanyi buli kintu kyonna, si kyakyezo oba kiki. Ne bavaayo ne bagamba nti Kayanja ne banne ebintu oli bye yali awawaabira nti bamuzaako omusango bituufu. Bwe tunoonyereza mu byempuliziganya, bwe tunoonyereza mu byabasawo oba ddala abantu bano basobezebwako, bwe tunoonya mu bino nabyo byonna biraga nti ebintu bino byali bya bulimba era bano balina ekigendererwa kyabwe. N'olw'ensonga eyo amateeka gagamba gatya? Amateeka gagamba bwe gati kino na kino na kino na kino omuntu bw'atavunaanibwa asibibwe mu kooti yewozeeko. Kati gwe musango ogenda luddawa mu kooti ng'omusango guli si gwa Pastor Kayanja. Omusango gugamba Uganda versus n'abantu bano
somo wali wa government yawoza omusango guli omusango osibwa Pastor Kayanja omusango gwani gwa government okusinzira mitendera gyenkulaze kwamba bana kyoli nagamba tutalo wakati wakanja Pastor Kayanja ne Ssenyonga tewali utalo wakati wange na Ssenyonga musango gwe guliwo gulimu abantu be babiri era kyovolaba nti yagula baloya bameka batano ababawolereza baloya batano omuntu bwogulira baloya batano si kitono olina baloya batano si kitono so alina baloya batano yabagulira era omusango gugenda mu kooti wabanga ozanyira mu kusoma kw'abantu n'ebitongole bya gavumenti n'obifula nti babigulirira n'obigamba nti babyalidde embuzi n'obagabye balese bya bulimba ng'ate nayo nyini omanye oli mukwasisa w'amateeka kuba bwanga ogulira enjiri oba abantu bakwasisa amateeka mu Uganda tulinamu amateeka gwe bwewali otwala omusango wagutwala ku poliisi tewagutwala mu ggulu wabanga wagutwala lubani musango gyange mugimpe mwena muli babbi omusango ogwange nze gitwala wa Katonda Almighty God emisango gijero will be having a different conversation naye emisango ogitwala mu bitongole ate byovuma nti biri enguzi si gwe gusoose ng'ayogeredde emyaka 8 up to now si ffe kaba alumbye buli muntu yenna yegwalaba nti aliwo atamulumba alumba n'abafu abafudde so ekyo kirekera ab'amateeka n'abantu abalala omusango gwa Uganda versus abasumba bo babiri kakati tusobola kera kumatya n'okugamba nti abo bampayiriza abo banteekako bintu birala baagala kunkwasa baagala kunsibisa ku musango guli oguli mu kooti sinalabako linnya lye so kakati nze ndowooza nti olabira ddala nti alina kyagala okuyita oba okwetegekera okuteekateeka kye tuyita preparing the masses oteekateeka masses osinga kintuukako nja kuba nali nabbi naye ng'okimanyi nti bw'onovaano ng'enkuba etonnya ojja kutoba kati nembateekateeka bannange nno enkuba nayinza okunkuba n'entoba naye ng'enkuba ogirengera etonnya wali era eyiika yinza okuva wano nentuuka ku mbaga nga enviiri zonna zitobye enkuba bwe mugiraba mumanye nti nali nabbi nabalagula naye nga te enkuba ogiraba ekolaki etonnya kati kitegeeza nti obadde otuteekateeka tisenga otuuka ng'enkuba ekukubye ffe tulowooze nti wabadde obimanyi nze kyenzigiza abakkiriza basabe babeeroke tewaliwo bunkenke mu kyaki era olwaleero abantu bangi beyise mu masinzizo olwaleero bwe njikiriza nti amasinzizo gonna gajjudde abantu bagenze ne basaba teriyo kintu kikanga abantu bamanyi Katonda ekanisa tyatandikidde ku Kayanja. Baganda bange ensonga zino enno mpanvu ate ekituufu kiri nti neekusifu nnyo naye kyenyinza okugenda mu maaso n'okubeera nga mbasaba mwenna kwe kukwata amaaso n'emikono gyaffe ne tugiyisa mu maaso ne tusaba busabi eri omutonzi agende mu maaso n'okubeera nga atuwa ekisa kubanga mu bannabyabufuzi kye twandiddukidde okufuna obuyambi badda mu kwegabanya nabo nsimbi ya wa musolo ate bannaddiini gye twandigambye katugende batulyowo emyoyo nabo bali mu nsonga ng'ezo kati munnayuganda yeebuuza wowe mbanzirukira era kikyemba nnina okugenda mu maaso n'okubeera nga nkola bw'owulira ensonga ng'ezo zikwasa ennyiike n'okukaaba amaziga naye nga tolina kyoyinza kugenda mu maaso nakubeera nga okola nga gwe munnayuganda katusabe ayi mukama omutonzi atuluŋŋamye tusobole okubeera nga oba oliawo atulambika abantu abatuufu be tulina okubeera nabo ate era n'abantu ab'emitima emibi abatuggyemu kubanga bannayuganda obutaagaliza baafuuka baana baliwo wano akuuma atakuumira mpeera ayi Ssaabasajja Kabaka Wangaala mbajjukiza nti emisinde gya abaine nagyo gigeragera maaso n'okubeera nga ate gitambulira ddala kakati funa kiiti y'emisinde gya Kabaka birthday run ogende maaso n'okubeera nga wagira obwakabaka n'olwanyisa mu Kanenya mubeere bulungi ate era mweraba.